nagambye oli kuba nava ba Bumala Studios YouTube channel yabo kutusaako era tukujjukiza okusubscribinga buli mupya yenna otutera video yaffe empya ate obenga gwasooka okumanya n'olwensonga eyo n'okusharinga kikulu nnyo tukyatandika butandise genda maaso mpolampola bagiyita youthfulness and love oba kavubuka ampaga kaakajjukira tukomye okulengera butereevu nnyo nga bakubidde musajja mukulu Mark Bolton nga bamutegeeza nti waliwo we bali wakati w'omuti nga waliwo n'ekizimbe ekyali tekinnaggwa so mukoona erudda bwe baali balina okuleka ne babasanga kaakati twagala okumanya ki ekiddirira oluvannyuma lw'ekyo bambi akato kaali kamaze okuleka ne kawambibwa naye engeri yokkaza wewali ebibuuzo tulaba youthfulness and love natenga bulijjo is all about VHM Productions tugenda maaso kaakati wennyini wetutandikira nga mga tuli ku kizimbe ekitannaggwa kono ni kale otambula ono empi oba zaakamulya mmeka empi ze baakamusuna tayinza kumanya munnange sajja mukulu nga bamuyisaawo nga basooka bamubeba mpaka mu kizimbe ekyali tekinnaggwa waliwo ekizimbe ekyali tekinnaggwa wano ono ng'amukwasa essimu ye byonna byaliko asaaga byonna byalowooza okuba ni byaliko asaaga kati yamuga sooka otule wano wansi sooka amutuuza ku ttaka sooka amuzza ku nkoligo sooka amusiba akandooya bannange yamusiba akandooya sooka amulipikita ne oba weepanka awo toyinawo okavaamu mpozi nga bakuyambye buyambi kaakati musajja mukulu You are going to tell your boss that we are in position. Ogenda kugamba boss wo tuli mu nfo era oli mutuketta otulaba buli ekigenda maaso musajja mukulu yuno aba ali wano agenda okuliranga essimu ye tevuga ye Mark Bolton na Mark Bolton a lot of them are here bonna bwe bali kono ndikatujje ye Siribaleka Daniel original name za kwerezanga Mark Bolton Siribaleka Daniel tugenda maaso musajja mukulu ng'ayitawo ndaga etandiseka 15 kadi balekawo ono yabakuumawo nyolingo yalina okuumawo kale essimu ne bagiteeka wali kadi Mark Bolton amaze okuva mu nfo jjukira ono baamu extractions emu information yamala okakasa nti waawe batusibidde omwana omuwala oli bano kwe kutandika okubaza bo bamulese wano ali mu kugezaako okweyiiya amenga yeesumulula naye we yeesumululirira aba agenda kola olugambo ali kantuntunu bali bafulumye yenyenya alwana n'embeera naye amagulu masibe emikono bagitadde wegitaliira ntungo embeera yeeyo okujjako mpozi alaajane bamuwulire kati bano bavuddeyo olwo batambula boolekera oli wawe yabagambye omwana waakwatiddwa oba we baamutadde we bamukuumira kati kumbe ne bano bavudde bagende babenga basinkana Saala ne nnyina saako Marion saako baabo bavaayo kati bano baabalengera bayisa amaaso mbitooke ne babalaba okusooka okulya kava ne basooka balya kavaali basooka ne balya kavaali sajja mukulu yuno n'ayitawo bagenze kusinkana musajja waabwe eyababuulidde eggule lyonna babenga bagenda mu maaso n'okuleka ne bafunza baagala kufunza omulambo gwa Wambi bafunze Mama Saala bafunze Mogani bafa bafe attacking them means one of us has to die. Kati lwaki odduse mbudduse abasajja babulabe bw'obagwamu sambala omu ku mayinza ofa kati babazanyeemu ku bbiri kono ndi kale kasita gwobala bamulekedde ekyeso yabakizannya naye ekyeso
ekyeso kiringa ekyeso kati bakwate kubo badde bano gye bava kwe kuweta badda bano gye bavudde bano nga bajja banguwa yanguwa basi ekiyumba nga bajja bakigwako omwana ogenda okwetegeka alaba essuubi nerikaddamu sajja baali bamubika newuna akyali mulamu oli nyama enfu eyimiridde ogambye eki okijje kuki gwe nja kuzika oli mulamu just kale ndabye tuboye nenga atunyumyemu katandise okussaawo emboozi kijambi arrest agenda okwekwatakwata ekiso ne bakimugjaku ekiso bakimugjeeko era munange okusanyuka okwetegereza kakazi kattu bagenda okuba bakajja ku mpingu sajja babadde bakawambye engumi tukolako efujjo wano maama yasanyuka nnyo okubanga akaana ke asobodde okuddamu n'akalabako kati nkosesaaki bano bajja basiira bambadde engatto ziri ezirabika okutiisiza ddala kaakati batuuka ku kifo wennyini batuuka ku kifo kyennyini oli we yabayise kati bali babadde bagezi nga tebaliiwo nga siwali n'omwaliwo nga tajjaayo simu Mark Bolton siri kuleka Daniel siri baleka Daniel ligina names kati agenda okuba essimu nga tevuga kati evugira wano atono nanyini tasobola kugikwata ali wano alwana ne akandooya kamutuusa alwana nako akandooya kati essimu eri yali yakerere nnyo ono ogenda okuwulira sauti sindiyo muzuri kama we navuga emevugirape kama wanasikia agenda okuwulira essimu wevugira ng'ono ali ku miguwa omusajja bamulipikise bamulizze kati nga tayingira why kino kitegeeza ki sooka omugje kantu tunu tulabe bagenda omujjaka gwe ki ekyakutuuseko Wambi is still alive. Wambi akyali mulamu lwe lugambo olunyiiza Wambi abaati omulamu kumbe ne gye balese omukono bamusosese byonkenyu siya bulolo wakana bakanyokereza omukago enjaga oba gwe gukatabudde nako obusungu bukali bubi batankula nakulo ne bamusogola mulekerawo bamukubye ebikondo ebiyiyiye musamba ge bamusose tumutte alina kufa tumuleke Mark Bolton naye kakase tumusingako yagaa tumuleke Mark Bolton nakase tumusingako kano kakozesa ne kumanyo ne kaluma mulume kakozesa ne kumanyo ne kamuluma kakati efirimu egenda maaso ono ng'ajjayo omuguwa mukwate wano ng'amugani mukwate wano mbalage ng'asooka walampa waggulu bw'awalampa waggulu ng'awanikayo omuguwa
kumbe bano bali mu kumusumulula. Batunula bamusumulula yimirira otumazeemu nnyo naawe amaanyi. Ne bakuddako ne bakulipikita nga balipikita fala. Bamulipikise esimu. So where is Wambi? Ye kati Wambi baliwa? Where are the kids? Bagenze gye mbadde mukuumira omwana. Oli musudi waki tewatubuuliridde obwedde osirisi. Alimu n'akawenyera. Kati nno bano bali eno bamala obudde. Basibye emiguwa gy'oli bagenda kubaaga mbuzi. Mumusitule. Abasajja bakomawo misinde. Gwe Tereza ne basooka bamusiba olusiba. Ona awulira amuli bubi b'emiguwa mukuba emiguwa. Basooka bamusiba bubi nnyo. Ejjambi ezanye paati nene mu nsonga zino. Baasi kakati mpa Tereza obugulu. Tereza obuwaawa bwo ngatto kyeno oba ngatto kyeno. Sooka amuli pikiti n'asooka amunywe eserera. Bavaayo abasajja nga bajja misinde nnyo. Jjukira we bayerowoozezza okutandika okudduka. Bamusosse yasooka n'ajjukira engeri gye bamusosseemu n'asooka apika obusungu. Obusungu bumutta akaana kamulumya erinnyo. Akaana kamutabukidde ne kajja kamuluma erinnyo bubi. Kamutabukidde ne kajja kamuluma erinnyo. Sungu bumuli bubi bumutta. Bano bajja misinde. Kibuuzo kiri ne babasanga batekoona erisemba. Bagenda kutuuka nga lwayaba. Nga lwayaba ababanda bamanyiddwa. Ne gwe baleseeyo kuuma alinga gwe balekedde ekizibu. Bamulekedde ekizibu kimwambale. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Bano batuuse ewaka. Kati bwe batuuka ewaka omuwala yatambula dda muli. Ono kwe kuyingira mu nnyumba. Bakomyewo. Bakomyewo ewaka. Kati bazzaako ekiwuliriza. Mama Sa. Kiki? I feel like I don't want to leave my house. Mpulira nga atayagala kuva waka. Tuyagala kuva waka. Can you own this house when you are dead? Must leave this place. Ekifo kino twandikivuddemu kati. Still alive. Wowe oyagala osigaze obulamu. Discussed about this earlier. Yamuga kino twakyogeddeko dda we tukomerawo kiki tuzzaako. Yes. But I feel comfortable when I'm... Naye mpulira emirembe ng'andika. Awulira emirembe. Just know every time we waste. Gwe kyomanya buli budde bwe twonoona ebintu tebigenda kubeera kyekimu. Mama. Nze njala ennuma neetaaku kyakulya. Yes, I can understand. Ekyo nkitegeera. Your cup of tea. Kankufune ndowooza kacaayi. You're wasting time. Omala budde. Don't pack Esther's clothes. Mupakire engoye za Esther tuve wano. We have no time for tea. Situlina budde bwa chaayi. Yes, but Mark Bottom is going to find us here. Mark Bottom ajja tusanga wano. Pack our clothing and we go. Ebintu bijja kubeera birala mupakire engoye tuve wano. Bakiteesezzaako bamala ofuna omwana badduke. Ate onaabuza tayagala kuvaka. Ng'atandika kwetooloola. Munnanga omuntu oba kuba kusalawo okugaana okutegeera ng'akwata essimu. Mbu ye tayagala kuva wuwe
jukira talina nkolagana na taata wa Wambi kati yeebuze engeri gy'agenda okugenda ewa taata wa Wambi bwamubudami kati yajja essimu n'agikuba. Did those people hurt you? No. Abantu bano baakulumiza nedda. In my hands, it was a little bit painful and my just ngalo babadde bamusibye ze zimulumamu. it was a little bit fun. They even bought for me what. Naye si babadde babi nnyo gyendi bamugulidde n'ekyokulya. They bought you what to eat or not? Oba baakugulidde ekyokulya oba tebaakugulidde basigala babi. Capture you. Ekintu kye baakoze ekyokuwamba kibi nnyo. Kaakati munnange ono akuba essimu. Yes, Sister Margaret, how are you? Ng'akubira muganda we Margaret. I'm fine, sister. Ni bulungi sisita oli otya? It's really long time. Banga libadde ddene. Yes, of course. Long Ya kituufu. indeed. Banga libadde ddene. But I'm good. Naye ndi bulungi. Oh, yeah. I have a challenge. Nina ekizibu. Challenge? Yes. What challenge? Nga mugamba kiki? You see, there is a guy called Mark Bolton. Waliwo omwami bamuyita Mark Bolton. He wants to kill me with my dog. Ayagala kunzita n'omwana wange. What? Wangi? Sister. And have you reported to the police? Waba wabidde eri poliisi. Akubidde oba muganda we. My God. Katonda wange. Please, can I come over there? Nze mbadde nsaba nzije. Sister, Sister nkubulire. what I hear about that name Mark Bolton, Kyempulira ku linnya lya Mark Bolton. can't accept you Siyinza kukkiriza obeere wano. here. Oh. Sister, please help Bambi nnyamba muganda wange. me to do now. Simanyi kyakukola kati. I can't take in all of you. Sisobola bayingiza wano mwenna. That guy may look for you. Ayinza obbanoonya You here. n'abazuula wano. Naffe ne tujja tugwa mu miwunya egyo. All right. Okay, thank you so much. Naye agambye ajja kuyamba omuto. But can you help me and pick her up? Oyinza okunnyamba n'omunona? Right. Thank you, dear. Weebale mukwano. But don't take too long. Naye tolwayo. Bolton can find her here. Kubanga kitwagala Mark Bolton amusange wano. Ha? Aha. Katulabe. Ebintu luddawa gye biggweera. Katulabe. Out there, and someone just grabbed me and ran with me while holding my mouth. I tried fighting, but I could not. Kale nno munnange engeri gye baamukuttemu omwana ono yagezezzaako okulwana naye teyasobodde era. Now, Esther, you are more safe than ever. Naagaaki olina okumanya no Esther oli seefu n'okusinga gye buvuddeko. Esther, Esther. just near you. I'll run faster and I reach this place. And this time around, I promise. Kaakati nno ono ayagala kukwata kuba okugendako ka. Ono agamba mbu ye we wanaabeerawo obuzibu ajja kudduka misinda gye. Agambye ajja kudduka misinda gye. Maama ngadda munda. Abayi. Please go inside your bedroom. Dress up nicely. Genda oyambale. Your Aunt Margaret is coming to take you. Okubenga opaakinga ebyo Aunty Margaret ajja okufuna. Wambi, Wambi. Yes. please. Bambi. Let's wait for some little minutes. Tulindeko eddakiika nga tonnagenda. Okay, thank you. Kono nti webale. Kale asazeewo omwana ono amuwe muganda we. Leave you here just for a few minutes. Nenkuleka n'obuddakiika butono n'osalawo bakusibe busibe emiguwa. Oli mbuzi. Wambi put a pang on my neck. Yantaddeko ejjambiya ne woba ggwe bulijjo naawe ogiraba n'ofunye emimwa. Pain. They kicked me. Bansambye They slapped me. ne bankuba empi. Me a pang. But one day, I'll Naye get lunaku to Wambi. kenfuna ku Wambi. I underestimated what that guy could do. Ekituufu omusajja ono namunyooma. Together. I think we first leave them for now such that they may think that we no longer. Kaakati tusooke tubapoemu kaccati balowooze nti tubivuddeko. Ha! It's just that they have already calculated our movements. Kati baamaze dda okubala buli move gye tukola. Tulina obba bazisa obubi tusooke tubapoemu balowooze nti tubivuddeko.
nga bwe tubabala become a bunch of losers. hapana Let's go look for them. tugende tubanoonye ebyo byokupowa tuba tufuusa ate bafala tulina banoonya kati muyiteewo yagamba ebyo byokuddaano mbaye tubalinde bya kisiru tulina banoonya kati kakati bano baabano munnange ebintu si byangu tuba tuli awo ogenda okwetegereza nga waliwo emmotoka eyingiddewo moloka ye sister sister amekuja sister zayambe. You're welcome, Auntie. You are welcome, Margaret. Munange tusanyusa okulaba munange. Have a seat. Natuula wano. Agenda okuyingira. Kikyati kino. Waliwo kajambiya. Atunu yani. Margaret, he's called Wambi. Wamuyita Wambi. Helping us from day one. Yabadde atuyamba. How are you? Oli oti anti wendabye ow'ejjambiya nga ne bali babiso mbadde ntiddemu ono ate atya nnyo. But what exactly happened? N'ekituufu kye kyatuuse. Mark Bolton wanted. Mark Bolton abadde yayagala kuwasa Sarah. Kati Sarah we twakigwamu ne tugamba nedda. He kidnapped Esther. Kati sebo yawambye Esther lwakuba twamulemesa okuwasa muwala waffe. Wants to kill everyone. Kati ayagala kutta buli omu afuba okulaba nga asigaza Sarah. Buli amujja mu kkubo lyamutema. Ebintu nga bisusse nno. But sister, nga munaye muganda you before nga bwe nagana take all of you. mwena sola batwala. Okay, what you've done. Kyokoze kimala. Yes. By the, can I offer you something to do? Nkuleetera ekyokunywa. You're wasting time here. Mumala obudde. You should leave this place before tulina ovaano nga Mark Bolton tanajja. Get Esther. Get Funa Esther. Yagamba fune Esther. Omwana nga bamupakingira ebibe ebyanguwa. Abasajja baabano bali mu kubo bajja. Abasaze balumbe kati babakutte mu liiso ekyo kibawadde obuvumu obukambwe bayina bungi. Kumbe ono afuluma ne Esther. Esther bamutwala babuzeeko omuwambi kyanaawamba naye ng'ajja misinde. Tatuuse kuwamba banaasangawo. Balinnya takwata mmotoka yingira ggaali. Efirimu egenda maaso. Ekiddako kye kiriwa? Apaana. Omwana ateeranga okusiibula kuno kwaka okwo lutaakome, kusiibula kwa lutaakome. Akaana kasiibula bbayi. Munnange ono ng'anyiga mu livansi akwate kuba ave wano. Kati bano bazzaako ki? Oli bamaze omusekiwalinga abasajja baabano badda mu nju bazzaako ki? And please, let's not waste time. Tuve wano bali mu kwetooloola. Tuve wano bali mu kwetooloola. Tugende bali mu kwetooloola.
ono yamanyi ssebo omusajja oli ssaawa yonna omutima gubali si bulungi. Maama nga yeekyusiza engoye. Sarah nga tavaayo. Sarah bamuyita avaayo. Munaye nga ne Sarah ateekamu ebyanguwa. Abasajja nga bajja speed nene nnyo. Ate leero bajja banyiivu nga batuuka. Kaakati mu kaseera kano bano bamaze okutuuka. Mark Bolton ne basajja be. Siribaleka Daniel original names. Mwebale kwindi nga wasibe wano nga wasibe bulala. Kati nga basooka beetooloola buli wamu. Ewaka basazeewo bayeetooloola buli wamu naye nga sibalina kye balaba. Bano baliwa kwata ku nnyumba nga buli wamu wanywevu. Ekyo kye basazeewo okukola kya kumyanya. Bakirabye ng'emisinde kye kikulu. Kye basazeewo okukola kwe ga kyakudduka. So be batwe badduse. Kati bano batambudde dda boolekedde dda baabano. Wambi yabalina. Naye bakati ebalaavu kikula ki? Bw'ate laavu omuli okutuga okusiba miguwa. Laavu y'ababanda eba yalukoko bulala. Kati basooka ne basiba enkanda. Basibye akakala kye basazeewo basiba akakala. Ng'asooka bapoyera wano. Bano bagenze ennyumba bane ebintu by'ensi bizibu. Teebereza ababanda okuddusa mu nnyumba yo. Era abaana bano abawala kubabuulirira nga tebawulira. Kuba kakati oba yatandika atyo gwa mukwano n'omubanda ono. Mbu baali basoma bombi kozi. Baali basoma bombi. Kati nga tamanyi nti omuvubuka nti alibeera mukambwe bw'ati. Yafuuka ekyeneena. Kati musajja mukulu akuba essimu. Ayagala kumanya bawamba bano bayagala okutulugunya baliwa. Kati teyakubira Sarah. Laba. Jikwate. Wanji? Sweetheart. Mukwano. Have you run to? Ato dusoda wa. Beginning to miss you already. Ntandise okusubwa. You shameless bastard. Ekisiru kino ekigwagwa ekitaswala. You can't hide away from me. Okudduka osobola naye okwekweka loyinza. But your time will come soon. Essaawa yajja gwe linda. Mpa wano. Speak to me, you. Gweyogera nange kabootongo. The main difference between me and you. Waliwo enjawulo wakati wange naawe. I kill, but you don't. Nze nzita gwe totta. This time. Ku mulundi I guno. will squeeze you until Ngenda kunyiga. of blood. Wish you are speaking those words in front of me. Senga oyogera ebigambo ebyo ng'oli maaso. You eat everything. Wandibadde ebigambo byewabiridde dda. I'm not far. I'm Siri at wano. Sarah's place. Ndi wa Mama Sarah. And I will show. Kale komawo jangu tulabe oba ebigambo naabirya. Wambi, don't argue with me. Wambi todda ku musiru oyo. Let's go. Just leave him alone. Muleke muveeko yeka. Yeah. Ali wammwe. Give him time. Muleke. He's not worth it. Takigwana. You are not worth my time. Gwe togwana budde bwange. Find me worthy. Come and find me at Sarah's place. Wowe oyagala okukimanya nti nzitowa kyenkana ki? Jangu onsuule w'abasaala. Kwata. Efirimu egenda maaso. Esinema egenda maaso. But Mark, what are we going to do? What they... Kati yamuga tugenda kukola ki we tudiringa obudde bugenda. And if they make that mistake, my guys there will just murder them from there. Bwe babanga basaze okugenda ku poliisi nga yensobi gye bakoze bagende beekweka eyo. Ninayo ababalinza bajja obbatemulirayo. They will not come back. It seems like they have shifted.
Balika basenguse. No, this is their home. Wano wewaabwe. Back. Balina okudda. So Wambi will come back here. Tumanyi Wambi ajja kudda. And see. Yenna adda tubeere nga tulaba gwe tuyoola atubulire bali gye bali. Just keep watch of Wambi. Musigale nga mwetegereza. Want when he comes here. Wakomerawo. To put this knife in his heart. Tumuteeka akambe kano mu mutima gwe. Life. Until he dies. Mpaka bwafa. Akasajja nga katabusi. Kakatudda butereevu. Ewa nazirwanako. Yazirwanako n'aziwummula. Yazipowa. Kyovula babanange ebintu byensi bagamba ndi ensi eno nfunda. Tolisanga muntu munno kakanja. Oyo gw'olabanga atalina ku mugaso bukyenkya. Nga y'alina omugaso. Kakati tuba tuli awo ono bazze muzeeyi ali wano ogenda okwetegereza. Ali kakyayike ng'atafunye abagenyi ate agenda okwetegereza ng'afunye abagenyi. Bano baawuliranga n'okuyingira okujja ano n'okubatya nayo mujje. Musajja ono yali yamuvuma bubi nnyo. Maama Saala ono manye ngeri mwavumira ebigambo abotoka yali yamubotokera dda n'amubalukira ng'omukebe. Kati awulira wamukwasa ensonyi okukyama okyo wala alemedde n'ewuwe. My son. Mutabani. What is it? Chichi. Where is Mama Saala? Mama Saala akola kiwa? I called Mark Bolton. Yes, he wanted to kill me. Mark Bolton. He didn't even stop there. Yabadde agala kunzita. Teyakomye kwekyo. We are just from rescuing him. Yawamba omwana gwe tuva okununula essaawa eno. What may happen next? Because era tutidde ekiyinza okuddako ensonga Mama Saala mugaye jangu ojje waffe. My son, the way I know Mark Bolton, engeri gyemanyi Mark Bolton, can't run away from him. Toyinza mudduka. You are wasting your time. Omala budde. Now what am I going to do? Kati ngenda kukola ki? Because for me I thought this place is the safest place to keep them for a while. Tubaye tulowooza ni wano wali ekifo ekiri safe bakuumirawo. Yeah, kituufu. it's not safe. Siwali safe. But naye we need someone weetaaga omuntu make a statement that will make him leave you alone. okumukozesa statement nemuleetera okuleka wekka. Are we going to make? And who's going to make the statement? Uyo ani agenda omukozesa statement? Where is he now? Yaliwa. Is it Mama Saala's place? Aliwa Mama Saala. They are to kill me. Seba abadde ayagala kunzita. Nedda. Nobody. Tewali. Nobody is going to kill you. Tewali agenda kutta. Now Mark Bolton is my... Mark Bolton bw'aba yala kutta mutabani wange. Then nange aba afuuse mulabe wange. Is she calm or she's still making noise? Kati Mama Saala mukakamu obeera ki abalukanga emberenge. Yakakanyedde akajanja kamuweddemu. That's why she's here. Era y'ensonga lwaki ali wano. Let us... She keeps calm. Kaakati nno tumuyamba asigale ng'akyakakanye. Katumulabe. Mama Saala. Mama Saala. Mama Saala. Mama Saala. Wambi has explained to me. Wambi anyinyonnyodde. And you don't need to worry. Teweeraliikirira. Handle the situation. Embeera tujja gikwasaganya. Free. You said he's at Mama Saala. Ogambye akyali wa Mama Saala. Okay. Mama Saala's place. Akyali wa Mama Saala kale. I'm going to handle the situation. Ngenda mukwasaganya simutya. Ono yali nazirwanako. Ali wa Mama Saala. Yagambye alakutta mwanange. Kale. Soko olindeko. Muzeeyi yafuluma ne bunduki kyava giyingiza akadeeya. N'agyetikanga agenda. Mu nnimiro kenzije. Temufaayo nzija. Temufaayo nzija. Aliwa Mama Saala. Jakangira. Nze mmanyi. Kalisebo bali eno bakikumye namu bali mu gayonka. Bali mu gayonka baba baganuuna olunuuna si lwakuno. Bali eno bagayonka oluyonka wali obalabye. Efirimu egenda maaso twagala kumenya luddaje ebiggwera ne sinema yaffe. Njagala olabe. But the way it has ended up. A good thing you are sure Wambi is going to come back. Kakati ekintu kiri kimu bakkiriza ni Wambi agenda kwate kuba akomewo. Playing a hero. Ekyo bakimanyi mbwajja kugezaako okwagala okuzannya ng'omuzira. Bw'anaageza kwefuula omuzira ffe weetuli. Awe twagala we tuba tumufunira. And his men, eh? I don't know, but what I'm sure of is that if Mark Bolton meets with my father, he will never come near you again. Kakati ku mulundi guno Mark Bolton singa taata amugwako taliddamu kusemberera. All at once, such that the town
can have peace. Singa bonna baba abatta omulundi gumu ensi neefuna emirembe. Mark Bolton is... Maama alowolereza nnyo mu kutta. The person with the gun always has to win. N'agamba taata alumbye, Mark Bolton gwalumbye amumanyi kweni oli ayina emmundu. Omuntu ow'emmundu buli kaseera yawangula. He does not deserve to live. Oyo tasaana kuba mulamu. Anything we are talking about now, kyetwogera kati about his death, not life. twogera ku kufa kwe si bulamu. Good. But have you noticed, Mama, sir, that you and your trickery, you can kill Mark Bolton and his crew in a second? Yamugamba You just call him at your place. Give him poison. Let him... oli Mark Bolton tusobola omutta oba omwagala omutta mu ngeri emu kuba gwe munnaye mukugu w'obutwa. Ogambye ekyose kaki mbw amuyita abenga ateesa naye amutabulira akatwa. Kano kaaseka maama kafulu wa butwa gwono jinika. If it was that simple, bwe kibanga kyali kyangu bwe would gladly give them twalwena mbubawanga n'okusanyuka ndi musanyufu to come to my place. Yes, and I hear that Mark Bolton has pills which tells him what is going to happen. ono yamugamba ni omusajja oyo si mwangu bagani oli Mark Bolton alina emyoyo egimubuulira ekigenda okubeerawo. You're still alive. I don't know. That could be a lie just to scare off people. Ebyo byonna bya bulimba kukanga bukanze bantu. Abantu bagamba omuntu atasoboka abeerako ebizimuzimu kyebalowooza kati kwe kufuna ebatuula nga ebalinda muzeeyi yadde. Muzeeyi wuno muzeeyi wuno yabasanga kiki kino hatonani yava akwata mukadeeya. Muzeeyi yakwata mukadeeya katonda wata banange tufudde omusajja omukulu wabadde ki? What is your problem, you man? Gwe musajja mukulu wabadde ki? To kill my son. Mwagala kutta mwana wange ekyo nze nyizo kireka. My life. Njagala bulamu bwo. Kwata wano mwetolole. So your son has sent you to do it. Kati mutabani wo akusindisa omukolera emirimu emi. Stop firing and we have a peaceful talk. Owaerekera osimu lwe batwogera ebyobulungi. Bano mbu beetolodde bamuzingize. Baagala muzingako omulundi gumu. Baagala bamuzingeko omulundi gumu. Muzeeyi wuno oli yali komando wange. Kibanda w'obwambe bwagudde ku mutaamu w'emmundu. Experience fighter is experienced fighter once a warrior is battle hardened. Muzeeyi yali mulwanyi. Bano beetolodde naye wakamba anyweza ate w'emmundu okujjako okumulingiza. Sajja afuuse kirala. Afuuse kirala. Sajja afuuse kirala. Stop firing. Lwaki naye tutunuzaamu? We'll have a peaceful talk with Blades. Ojja kwogera naba. I don't negotiate with. Nze siteesaganya n'abatujju. Never bother that family again. Mpozi nga mungaye temuliddamu kutawaanya family eyo. And how are you going to protect them? Kati ogenda bakuuma otya? It's protection. And you too, you should go to church. Mwe nze Katonda yankuuma namwe mugende ku church. Joking. Osaaga. I'm not. Sisaaga. If you die. Mujja lokoka agaano lokoka sasi. You too will have committed murder. You will go to hell. Naawe era bw'otutta oba okoze butemu ogenda mugenda. A line of duty. Nze ng'omusirikale mba ndi ku mulimu gwange kuba esasi sibaako musango. I wonder where you got that gun from. Oba emundu eyo wagijja waggwe. Tell you where I got it from. Jangu wano nkubule gye nagijja. Stupid. Olowooza ndi musiru. To this world. Ensene ekyaninako omugaso. Going to let you and your men go. Ngenda kuleka ogende ne basajja bo naye omala kukola ndagaano. I promise. Toliddamu kuzanyira ku bantu bano. Trust you. Nsuubiza. It's God who will let you live, not me. Yamugaa kati byonna byogedde mbyesiganda kweni weesige Katonda ajja okulekera obulamu sinze. Katugende kale. Tugenda muzeeyi tugenda.
katugende gulabe katugende tu muzeeyi You mad? oli mulalu You honored your word. ekigambo ekyo kiba kidi ekyekitiibwa Just to show you. just Keep your word. eyo mbadde mbalaga nti Let's go before this. tugende ono omulalu nga tannatumalawo nange sagala siriwaitawoera ku bantu wano yabatwala kye bayita akaasi yabatwala kabidi muddangayo kati babadde bakyaliko oli ow'ogwejjambiya kati ate kwegaseeko ow'ogwemmundu nazzayo mu kadeeya saagala muleeta fujjo kumbe nataka fujjo yake utalia uwinzi mzee inaddayo mwana kali badduka badda Kasai balina eno Kasai wansi wajjambula ne fene batera okutuula ebintu nga bikaluba bukalubi ani atuloga kibande yali akanga bamutwala emisinde bwegiti abantu tugenda kola You have to deal with that madman. oyo omulalu tulina odiringa naye Gun and kill. tulina omujjako ekibundu kye tumutte Don't we just wait and capture Wambi at night? oba tulinde lumu ekiro tukwate Wambi ono Rush. He has the gun. ono omusajja alina emmundu It happens. It is us. wabaawo ekibaawo ffe 2 lions. Him and me. kati zirina kuba mpologoma bbiri kunze naye If we are to rule this town, bwe tuba nga tuli bakufuga wano who is his son? oyo mwana we yani ebintu byongedde okaluba naye saba ono omwami ye buli kaseera abiraba byongera ggonda ye buli kaseera sawo statement ebigonza nga bayitawo bazzaako kiki ekiddako muzeeyi nga takomawo ava kasuka jinja mu kisaka afuutuddemu enkwale zibadde ssebo zigumbye ku kyalo wano tewakyama bamumanyi muzeeyi ayina emmundu basi muzeeyi ng'avaayo family y'abano tesaaga You managed to kill Mark Bolton. omuseye oli amwagala mufu But he won't disturb you again. tajja kusumbuwa neera mulala And we be. Mama, omanyi otya even thieves want to live, and he knows what he's against. ne waanaaba ayagala okukola ekyo ng'amanye kyatoba nakyo We stop at nothing until I see him dead. siwali kye tugenda kubanga kitulemesa kumutta nze nkubuulira Yes, and he had run for his life. amukubye amugobereza masasi era oyo adduse yeeta simanyi nti anadda amututte gye bayita entyaji Does not show up in our lives again. Ah, my daughter, he will not come back. And he, tajja kudda you just call me. era bw'abanga akomye mu mpite Thank you. namu nange weebale Thank you. weebale otutaasinza omwami ow'ebbunduuki ayagala bunduuki ye afazaali mu nnyumba abeeramu yekka naye nga bunduuki weeri It's no longer a threat. I think for us we are leaving. ndowooza ffe katugende kasita omukanze ndowooza kiwedde oli omwami gwe bakanze nga tulese awera nkulukuutu ate bagee muzeeyi no balina osooka bamufune bamugyeko ekibundu kino kuba kati ate bayinza obutakanga bulungi ng'aliwo ekibundu be bakanga ku kyalo banaabalaba nga babaddusa banaaba bakyalina gwe bakanga ajagala nnyo muzeeyi emmundu ye era agenda maaso agiraga omukwano togulabanga kati bano bali mu kattabamiruka balowooza ekiddako ki We can't get the gun. tugende tufune mundu wangi tugende tufune emmundu ne basitukiramu sawa yakufuna muntu bagenda gifuna batya ate ng'oli olugize badduse nga basimbula bagende bafune emmundu tebayinza kukola mirimu gyabwe nga waliwo wemmundu ali ku kyalo
nagambe oli ku Bumala Studios YouTube channel kuba nga tukutuusaako tukujjukiza okusubscribinga gw'atannaba okulayika n'okunyiga notification bell kikulu buli firimu gye tukuterayo obeere ng'oli mu ssaala okumanya abasajja baabano ne bano bakwata kubo kuddaka mbu babakanze tebajja kudda babakanze bagamba baddeyo eka kubanga bano babakanze ne babagobayo abasajja be bakanzeemu bano nabo balinga obanjibwa ku binyeebo ogigoba bwedda bano bakomawo bawerekeddwako wakajambiya Allah basi ne babeetoolodde kati osalaani otemaani olekaani osalaani otemaani olekaani wetujja okutandikira katundu ake-17 tubaagala nnyo akuume. One man has got the love, another one has got the cash, another one is a deadly guy, a deadly guy. If I could be given the chance to choose now, Lord, come and guide me, come and guide me. But if I don't get the chance to choose now, Lord, come and save me.